mukulu kika tucha genda maaso n'okutunulira Yusufulule. Yusufulule kubanga abantu batera kumubuuka either obutafuna ne information emukwatako nnyo naye ffe twagenda ne tumunoonyerezako era tulinako bwinoono ndowooza mu weekend kubanga eyo engeri yafuga ennaku 68 nga bagamba naye oyinza okusanga oluusi nga teziwera at least bantu tebamumanyiiko bulungi ebintu ebimukwatako naye ero twamusembayo twali tugambyeko abantu nti omukulu ona Zero Jim yatandikira ku muliro nga gukyayo okukya President Amini yakavaamu yaddako akaseera ako wadde twali tuleeseewo omuntu yakumako Uganda eno okuvanga 10 okutuuka 13 naye ebitabo osanga abatutumufu abawandiisi b'ebitabo ndowooza baagala bakole reconciling ebintu bya history bino tebyetaaga no reconciling nnyo approximately yo wadde olunaku lumataringa naye tumanyi nti omwami ono mukulu wakika reconcile otegeeza olinaku ezimu battereezamu enaku z'abantu ab'oluusi ze bakwatiddeko obuyinza nga tebanaba kufuna bugwino ali wakati giving accountability kwegamba abuulira abantu ki ekintu kye ne kiflowing kale mu kifo ky'okugenda mu maaso neyeyongera kunoonya bwino osanga ng'atereeza omwaka nga kye nali nkubuddeko mu kitabo kino kya Crisis of Confidence kya mwami Kirunda Kivejinja ye ayogera ddala nti bagenda kukwasa Uganda independence singa 9 ogw'ekumi gubeera gw'ekumi 1962 ng'agamba nti Kabaka yali president okiraba kubanga tafuna accountability kuva ku 1962 ani be bakwasa biki ebintu bino naye ng'alaba nti Kabaka ye president asooka owa Uganda naye ate okugamba nti abeerawo 63 ate independence ya Uganda ejjamu 62 batera okutya naddala engeri ye bagenda nga babuuliramu abaana nti ono Obote yanyaga obukulembeze bwani bwa Kabaka kale babula accountability yamunyaga atya ya jaddi naye Kabaka jaddi kale ebintu ebitera okulemerera bakama baffe deliberately oluusi ne bajjako oluusi n'obunafu obutanoonyereza bwino naye twagamba nti Kabaka yajjanga president 63 so si 62 kati mubulira abaana 62 ani yali afuga Uganda yali mu makono g'abakulu b'abatwale oba nedda kati ono naye bina gundi Yusufulule naye baterezamu owulira era ndozi kitabo kye kimu naye nedda sinza kukyogerako nnyo kubanga naye abantu bateekamu nnyo kashi mu bitabo byabwe era saagala mbeere nga discouraging abantu okay waliwo ebitabo ebimu nja kugamba nga bwetyo nti agamba nti Yusufulule bamulayiza ku 11 nale makumanya nti ku 11 lwe balangirira government ya Uganda nti egudde ngani alangira oyito joka ali kulangira naye nga ali ku mudumu gw'emuntu kigamba naye muwambe okiraba kubanga Uganda bagiwamba okugikwata okugiwamba by'Oluganda neda naye tujja kugenderawo nti bakwata obukulembeze bwa Uganda nga 10 kati ku 11 lwe basobola kulangirira naye nga bali mundanga everything was moving nga 10 lwe bagikwata nga 11 balangirira nti tugikutte naye nga omukulembeze teyaliwo era yali tali ku Uganda ate kisitaana kumulangira kubanga tali ku ttaka lya Uganda okujjako nga mukolamu ka president ki langirira outside yali wa Gambia yali wachi international ne bamulayizira eyo Gambia naye nga tekibeerangawo tebamulayizirako Yusufulule n'olwekyo yali tali mukulembeze ate ku 12 balangiranga 11 bakulembeze ba Uganda basuubirwa kujjanga 12 akoka kubamu ka flashback naye ate ku 12 tebajja batya nti mu Kampala ebintu Amina acha afanananga acha ndozo waliwo akatala olutalo olwaliko ku one corner baidewe butabika yafiira mu Kampala bamukuba masasi oli yatandikisa olutale Tanzania seku giving nga accountability ndozo twamuyitako naye nga bamutirawo
naye taddayo kulabika oyo gubagamba nti ya provoking alutalo yali akyalwana paka bwe yatuuka mu Kampala alwana kale lunaku lwenyini olonga 10 lubamukubira amasasi accountability ye naye negenda bwetyo naye tugamba ku 12 tebajja batya ku 13 omukulu ono kwabukira kuva mu Tanzania kumacha olwegulo ku 13 ne bamulayiza kwe kutandika kalunzi okulaba nga nena kuza enkaga munana nja kudda mu bulungi nzibale ozibala oyinza okutandikira ku 11 naye ate oli bamulayiza ne bamukwasa buli kimu ku 13 otherwise lunaku ozo zona nga tewali omuntu amanyidwa kubanga yeye yali chairman wa UNLF naye nga president wa Uganda mie kale etugamba nti Yusuf Lulono ayingidde asanze ekifo nga kizibu abantu kutingana nga kuyitiridde era ebyo nayo bwino mulongoose temumuteeka ku muntu omu obote gwe babadde basuubira nti yalwanye bamusibidde Tanzania n'afuuka ekizibu Nyerere ali kumugamba nti gwe toyogera ate no Moshi conference bamugaana ne bagamba leka ebintu after all bajja kugenda emyaka 2 banamaliza emyaka 2 bateekewo kulonda ndowooza Nyerere we yali asuubidde kumusindika kati akome mu Uganda aje mu kulonda kubanga bagambye nti bana Uganda tebakola ki tebamwagala kati ebyo nabeera aho bamusibidde eri omwami ayagala komawo naye bamusibidde ate bweru mu exile ali kukaba bukabi bwa maziga naye nga talina kyakukola kati ate ne tulaba gundi omukwano gwa Yusuf Lule ne gundi ne Andrew Kayira ne kubeera nga kusukulumamu kubanga bulaba ate aleso omukwano ne Grace Bingira Kayira tebakwatagana ne bano banne ba military takwatagana na Paulo Mwanga yamuyita mubbi nga bakyali ne Moshi Museveni kwegamba bakyusagana ebigambo kasita mwenyini ali omulamu mwe mubuuza akyasobola kubabuulira kuvira da Tanzania nga tebakwatagana tebali makambugu ate mu Buganda ayagala kuba Museveni anti ate olwande otya kutaka lya Buganda namwe daye mwamwe mutandike entale zaabwe kati nga Abaganda bamwegaseeko kati ono ate ali mu Buganda n'amajege nago mangi eyo yona confusion eri mu Kampala si ya muntu omu ate at the same time Grace Bingira nkugambye bali kumuleta Grace Bingira yagoba bano basajja ba UPC abagamba nti obote yatugoba naye nga yali Grace Bingira Secretary General tuitani Mukyala Lumumba wenda kuzino naye bagenda ne bakendeza mu amanyi ndoza bali bayitiriza nnyo nabo naye nga bali n'amanyi nga kyakolera chairman toyinza kumala gabirinya mu yeso ngolaki obote yamala n'amanga kwata eyo mulembe Grace Bingira n'okubeera n'amaanyi amasuku mu bwegatyo ne gafiiraawo ne bakyusa ne bagamba president kati yalonda ki yalonda Secretary General alyoka amufuge kyamubuulira kyakola naye ate ba NRA bazeemu ekyo NRA bazeemu ekintu ekyo ne bateekako Mwami Mbabazi ne bafaanana nga abatabeerawo mu 65 n'ena ate Mbabazi n'abeera w'amaanyi nnyo bagezaako ntumugoba nga tebali n'akawayiro koona kubanga oli abantu bamulola ebyaliwo byeddingana mukama wange kati Museveni paka bwe yaze respect with all respect nkuwadde Mwami President nti paka n'addawo n'agamba Lumumba gwe nonze nedata ekyekyo oyo Lumumba kati Mwami Museveni afuga Lumumba tayiza kubeera n'amaanyi ne bw'ayagala kufuga atya tayiza kufona n'amaanyi gaki gamba bazi kale wano Grace Bingira bamuleese ate bano the gang of 4 yabagoba abasinga mu UPC Grace Bingira ate ne UPC yenyini kutwalira wamu nga tagiriimu kati yagivaamu kubanga bamusiba bamuleka munda ate ono gwalese gwatadde ku mwanju awatali kuyita mu mateeka ga National Consultative Council kale ngaho nga musebo mukwano guganye kati okugenda ku Paulo Mwanga nti tewali mukwano Tito Okero akugambye Tito Okero nkugobye emyaka okuze tojja kufuga ate naye Lule mukulu naye wakuba nti musajja ono amusobera ate kubeera baobota ate bengulu nga bagamba benyini nti bengulu nagamba gwe kusindise ani oyito joko agusibamu ensawo yo nkuwadde bwa ambassador somewhere so kotambulemu Mwami Museveni kati
the TPDF ngagamba nti Tanzania People's Defense Force amutuyitirideko nnyo musibe ensawo mukoleki mudeyo ewamu ate gwe Nyerere nkubuulira totwala Uganda nga kolone ya Tanzania kuwa warning namulabula Nyerere nagamba kiki nekigenda mu Uganda nada wano kudeganga nagamba nze temumbulira bya Moshi conference Moshi spirit okay constitution yemukoledde katugambe nti era kumpi yeringa constitution yemukoledde Tanzania tekwata kuba na Uganda naone kyo temumbulira nze ngenda kufuga nga ngoberera eteka lyenkaga mumeka lyenkaga musanvu that is constitution yenkaga musanvu temumbulira bya Moshi spirit bijeo atu katwa bijao bwe batyo ngabo abaganda bwe bali bagambye nga bali kwatagana banatera kulwanagana ne Uganda government bagamba fe twakola omukago wajukira abantu ne wabeerawo kanuma kayita bati akalera kana akakwasa omwana mama ngali mu munda olulera ne bagamba nti olulera olukoze eki olusasi kati oba musaza olulera luno n'olwekyo fe nga Buganda kati byamu bye mukola tebikukwatako n'olwekyo kati tuli separate akati ako twali tukaleseko kutuyawuse kati omwana ali independent naye mama ali independent n'olwekyo obote UPC temutubuulira kubanga tetukyali awo wanti omanyi omukago gwe bakola wakati wa Uganda People's Congress ne Buganda kabaka yeka gwe bagamba nti olwali nga lubakwata naye ate obote akoze eki alumenye kati bwalumenye kigamba abaganda bali separate naye Uganda government eriye kulira anti ne UPC eba naye ekoze eki naye separate era n'ebintu byamu mubijje ku ttaka lyake ya Buganda kubanga kati tuli different we are different state kati ono naye bano the gang of four be bananyini bashek bawule abali kukulembeza ekintu Moshi spirit kandi nabo bajjako bwotyo kigamba nagwe Moshi spirit yakuleta oba weyawusemu oba oli independent kubanga guno omutima ogwali gubatambuza mwena ogumenye ngagambye nga bamugamba abantu boleeta bano yali ali kutekamu abantu ababe mu National Consultative Council ye parliament yakaseera ekifulule anti yali oba nyinza okuddamu ebitiibwa bye yali chairman wa UNLF Uganda National Liberation Front ate n'abeera commander in chief wa Uganda National Liberation Army UNLN ate n'abeera president wa Uganda kale ate n'abeera in the beginning n'abeera Minister of Defense evyo nga bwe bityo bitambula kati ono yekwatira obukulembeze n'agamba TPDF sibagala namwe UNLM muli nnyonyonyo amaje gani musiga gabengulu ohito joko mwali kati bamugambye bamuwada amagezi abantu bano bona bakyusa ndoza bali basuubidde nti Andrew Kayira ayinza okubeera nga yatwala amaje gaki ga Uganda National Liberation ayinza gauge kale ku byonna ebibaddewo ate nga ebintu bibadde byali bitandise kutereeramu abantu bawulira nti Yusufu Lule azze ne batandika kusala n'emiwendo gy'ebintu ennyama eno biki yali very expensive byonna ne bikka bali bamwesiga anti basanyuka okukyusa government abantu basalya ddala ebintu beeyi nga n'ennyama bagitunda oba ku ssente meka baali naddala mu Kampala bo baalyako ebintu ebyo nga n'ennyongeza ewerako mudange abasajja bamwaniriza sebo okwaniriza kwennyini kale awo ne balabanga ebintu ebikutambula Nyerere wuuyo already you upset ngagamba TPDF esookeddeyo ate ng'omuliro gukyayaka mu Uganda era bwe bambalekako wadde kameka bandi bajja kumumalawo omuliro nga gwaka mu Kampala mwennyini mu Kampala nga Kampala bagigabyemu anti olunga baani abalwana bade manyambi nali ngambyeko nti bafronasa bantu ba Museveni babateeka mu barracks eziti mbuya ate abalala ne babateeka oyita ojjoko katugambe naye ne bateeka ku side abantu abo kuvya ddala Tanzania tubadde tuboogerako nga tebakkirizaganya wamu kati Museveni aze n'abantu arecruitinga
ayingidde mu Kampala kumpi abantu baweze kenda kwegamba yayingira kumpi n'akasanvu naye mu biseera ebitono bwe yatandikira yali ayekimulitizi kasanvu kuva ku bantu nga 3 booka kale abamu tebali trained kale abantu abo balwanangamu wakati awo nosanga group yakayira weri eri kutaasa akatundu kayo nosanga ba Fronasa bali rudda ate bebasanga wa Cosmarum nabamu bucharinga kata yo iso yetu namanyanga NRM nayo oluse evuddewo kata ate nosanga ba Cosmarum nabo babucharinga baki ba Fronasa bayinza okusala omusajjaawo misana kale akafuako ne bakayita Middle East ekiseera ekyo mu Middle East entalo kwegamba nga zowulira zooka Middle East Abaisraeli n'abaki ba Palestinians nga balwana kandi bakatuma paka nesaawe eno kyemanyi ebugoloobi eyo nga bakiyita Middle East kyajja ku lw'entalo kati bano abaagala kuvaamu n'amasasi anti baamini abamu baba abasengudde naye abamu bakyalina emundu n'abo kwe babadde basurvivingira ate bali kubalwanyisa bakyagenda mpola pockets baziyita but pockets kwekamba resistance ekyalimu wano na wali nabo kwe defending kale Kampala yali kuki kumuliro nga ate bano ndoza bwe tumalawo bano fetujja kukwata ekintu indirectly kale ye Kampala yali safe naye nga ono mukulu bali bamukumye ennyo amajego nga galwana. Alright, oli kumutugwa kino musatu kutenze maifama tuli mu kitundu kyaffe ekyokubiri ekya program ya Zuka Tukenke mukulu wa Kikawadi Mira Comrade nkomonge twali tukyagenda maaso nga tubuulira biki byennyini tubayitiddemu in depth biki ebyabeerawo useful alyoka agende kubanga tuli ku end tetuyinza kubeerako bye yakola nnyo wadde tujja kugenda nga ebimu tuleetamu naye nti gavumenti ye yali of national unity yajja nayo nga balance nza abantu abakola bulungi ate n'ekira tu appreciating kubanga yatukira wakati w'omuliro nga gukyayaka kale omanya nti at least ba president bajja kukola pusinga kubanga tumaze emyaka 9 tuli mu military regime tewali parliament kale ng'olaba obulamu bwe obutambula bubeera buzibu ate yine tumanya nti tiyalina abebe tiyali mu kibiina kyona ayagala kuyingira mu kibiina ebintu tebikola talina majje talina ki kwegamba nga okwekwata wabulawo naye nga consultations kati president Nyerere yali atadde muno omwami gwe bayita Shekalongo era naye yali amusirisa atereze ebintu Honorable Shekalongo nga yali wano kati bw'oba oyagala kubuuza ki engeri wanditukozeemu buuza Shekalongo your resident minister or something like that mu Uganda kati oba oyagala kwebuuza oba obuuze ku Nyerere mubuuzeeko oba simubuuza ate ogenda wandi wa Shekalongo kale wadde okwebuuza okubuuza Nyerere olina okwebuuza oba omubuuzeeko awatali ekyo olina okwebuuza kwono buli kaani kookola kale nafaanana nga president Kalugambe nga nti bwoyinza okugamba nti RDC resident kigamba abeera mu kitundu ekyo ye abeerako commissioner go weebuuzaako ya representing a president kale ye ali nga president mu kiko ekyo I mean mu kifo ekyo that locality resident bwe kimininga kale naye n'abeera kati resident oba minister waki gwe batumye special ne instruction z'omukulu ku overseeing ebintu bino mu Uganda nga bwe bikola ki ebintu kwegamba nga Uganda nga efaananyinga ki colony twale lya Tanzania kati obuzibu bujja butya twali tukomyeko nga tulaba ali kujemera mukama we professor Julius Nyerere Yusuf Lulenga nga ajemera oli agambye amajego soko gajiwo awandise baluwa kurukuru agambye Museveni wali minister of defense naye njagala amajje gano gonna agaliyo tugamba anti NRA yali eyingidde ne abantu nga 9 abaserikale 9 nga 10 bali trained 15 tebali trained beyapikanga sikanga mukubo nga bayingira Kampala era bosanga naye a professional we eyabeera mu kinana nabo mwebali kubanga tebali trained
kati osanga nabo abatali trained abali kweyongera kusoga kwingira ba NRA ba UNLA naye ekikosi maalumu nayo bwe bali kale yena ate ali kumugamba jamu amajego ate ali kumujessamu amaje okay agatereza atya alenga tali kumwebuuzako na bulungi agamba kwegamba yagala akole disbandment oba kati omwali mu mukono gwa Kayira oba byaki kubanga Kayira yalina Uganda Freedom Movement naye nga balina koneki UFA Freedom Army or something like that kati nga baagala amagye gano gonna galimu oba kati ganti gajita mu mutwalo plus bagakomyewo gabe kasanvu professional soldiers baba basyoke babawe training naye bano bonna badayeka ate olabanga okumpita ekisoboka ate nga at the same time ali kusaba ati naye njagala United Nations bampereze ki abakuumi babeere nga be bamukuuma bakuma Yusuf okay babalete nga majje gabeere mu Uganda kale bano ne balengera Yusuf kikyaliko ate Yusuf tumanyi nti musajja mu capitalist ayinza okubanga ali kukola bwati ate agenda kutuyingiza mu kubeera economy y'abazungu kale bo ne bali mu kukira obulungi nga tebakiraba mu plan ebyo byoka ne binyiza Nyerere ate uyu amugambye Nyerere nsagala otwale Uganda nga etwale lyo byona binyiza Nyerere kati Nyerere kiyakola kwe wandika baluwa Mwami Yusuf Lule njagala ojjeko eno Mwanza tusisikanire kwa Mwanza njagala ministries zino oba ojja nazo abazikulira ya justice ministry ya labor is it labor ministry kwegamba waliyo ministries teyagamba ati jangu ne ba ministers bano yagamba ati jangu ne ministries nga bitade mu bwandike kale ngono useful alina okwetika ba cabinet members ababe bagende mu Mwanza ba meeting Yusuf Lule ba meeting Julius Nyerere teyagana onako lwatuuka ye nakola ki naye nga onako tezinabo kutuuka kubanga bamuwa notice ekisira munaku ze 48 ezo kati ye walaba ati bayise ministries tebayise individuals aho wenyini adi Professor Dan Nabudere Samuel nga akyogerako kubanga ayinza okubanga naye yali akyetaaze ne bamujja ku bwa minister wa justice professor kubanga yakuguka mu mateeka wadde mu byobufuzi ate bye yayingirira nnyo ne bamujjako kya justice kubanga Nabudere be bali ku moving Uganda bali kakiiko kali ate Yusufu batali kwagala kubanga buli kiseera bamuwa orders kati nakwata ekifo ekyo naleta nakiteekamu owe bwe tuyita Professor Kanyeihamba ono waffe Professor Kanyeihamba yo kuva Tanzania oba nga asooka yali azenga Attorney General yali wayo yizo kutafutira sabawuliza wa government kati namala najjako Professor Dan Wadana Nabudere ekifo kino kya Minister of Justice nakikwasa munaka enkaga munanezo nakikwasa Professor Kanyeihamba kati Professor Kanyeihamba nagata kya Minister of Justice and Attorney General nakigata wamu nakado tokatwala ati abali kwesiga balina okumuwolereza kati ebo nabateeka kubanga Nyerere amaze kumuwandikira baluwa njagala ministries no njagala zino kati bano basajja bino bali kugwa ebigo atademu ababe abanatuuka eri Tanzania wa bwana mukubwa bogere akwase kifo kya defense ajeko Mwami Museveni naye Mwami Museveni naye asirikira omwo tayogera akimujjako bwa defense nakiwani nakikwasa ekikwasani waliwo omuntu gwe yakwasa naye namutwala ku regional affairs something like that President Museveni namutwala ku regional affairs as if is it be nice or what okay kabwino akonja kuchekingako najjako Paulo Mwanga bwa internal affairs nabukwasa
Andrew Kaira nakwata abantu nga Serumaga yali musajja naye muzibu naye nga he was pro Lule kati be yateeka ku nyonyi anti kati kwe kujja ko Paulo Mwanga omulimu ogwo Paulo Mwanga we yamugendera mu office n'agamba muganda wange nyamba kumba vivi genyini nga musajja wa Katonda afukamiridde kumba nyako kalina naye oli ali kukola timu ye ejja kugenda ensizikanani sinkano munene munene Mwanza kati anti ono Paulo Mwanga ndo bazasambaliza nga amaze kumusaba bwati kwe kumwe ekifo kya leba Paulo Mwanga kati wano aganene ali kugasula genda bwa ambassador genda bwachi kati neberawo nga yetugamba nti impasse ebintu bigenda wali utawule mulwana wali abasajja balwanira wano nkomo oba waliwa abeno tubakisobola kutomera paka batuke kulu bayongere kwe 10 ate bano abavude baamini bali bani batitokera nga nabo tubatusobola kulwana okude muyinza okubaganira ku nkoma kuno kwoka kubanga waliwo bye nawulira n'obutwanga mwe buli involved wano wankoma wano wenyini nti mbu waliwo bakola n'obuji ne balekaawo nga bataddemu obutwa abasajja abamu baafaako naye ebyo kansooke mbireke tujja kubireeta nga tutandise tubaze programu zaffe zino zigenze obumu details tujja kubogera naye abasajja ne bafiira wano mu mbaale wano ate okukoma wano wenyini kati neberawo impasse nga gwe tosobola kuyita eno oli tasobola kuyita eno kati ebyo nga biri kuddayo wa Nyerere direct kati Nyerere era olunaku bwe lwatuuka basajja bano ne beesitula ne bagenda wa Nyerere Mwanza bwe batuuka Mwanza bo baali balese eno badriver baabwe anti akututa entebe n'ogamba lwagulo jangu onone n'abaana n'abakyala bakibona bona babagambye tukomawo tugenze mission eri mu Tanzania kati bano be basudde wansi babalise Paulo Mwanga abo bani nga Yusuf le amanyi nti mbalese mu Uganda naye Pozi Nyerere ate naye abawadde baluwa empya ezibayita nabo okugenda okugenda Tanzania kati abasajja bano batuuse Mwanza batuuka oba ku makya something like era ku makya bamanyi nti tulina okoma olwagulu bagenda nga babalaga buli omu wagenda kusula ne mwami Yusuf le mwenyini nga naye bamulaze ekisenge kyanaasulamu abagamba tusulawo tutya naye nga omukulu ate tebamulaba tanaba kutuuka kubanga oli munende ayagala kubalaga ani afuga Uganda mu butuufu bwenyini kale bagenda kutuula bami ne babeera naye nga buli kimu bateereddewo okulya naye nga bagenda kutuuka ssaawa nga 8 obazikwata mu 9 awo Julius Nyerere ne balyoka ne babakiryalinga kulaba Julius Nyerere bagenda kutuuka Nyerere waali basanga okusooka kwenyini atudde n'ekibiina kye Chama cha Mapinduzi kyali kifuga Tanzania I think so banene batudde awo n'asanga ba military men ba Tanzania bali awo ne basanga kwegamba high dignitaries ba ministers prime minister bona nga bali mu kasenge bagenda ku meeting nga batunula ku mukono gwa ddyo ogwa Julius Nyerere nga kuliko military n'obote naye atudde ku mmeeza nga batunulidde bagenda kuba amaaso Yusuf Lulenga alaba Paulo Mwanga naye ali mu koona atudde Professor Nabudere nga atudde musajja n'agamba mission ki eri kugoni kaloli yabaniriza sinsonga naye nga mwali mu tense ogenda kuyingirawo nga situation kwegamba n'obosula empiso ng'ogihulira kale oli yajja era munene abeera munene
n'abagamba leero temuli kuddayo mu Uganda. Ebyokola byonna biriko naye nga agenda yetulina mugenda kuddayo mu Uganda nga mukoze yetuyita eno impasse kwegamba obutagenda bwa politics mu Uganda buno nga mumaze kufunira solution. Naye nga introducing Obote nga exile. Naye ali awo nga naye ali ezimu ku nsonga naye nga wano baba wabidde useful takyagobera mu conference byamagye ali kubiyingirira TPDF ayagala eveeyo emisango gyonna nga bwogimanyi nga bwe giri. Bano ba ministers abalamu ne bakayana afe tuddayo bali kugamba ne useful atukuddayo nyina agambye kyembagambye kyekyo. Era ye nakola ki n'afuluma nga amaze kukola mu introduction nako briefing ye naddayo. Tujja kwogera nkya. Wakere nkya obanga ku 18 olwo gwokuna esafu mwenda gwenyini ya something like that. Gwokuna I think. Nga 18 zinaku zaitiza bakugenda na nyenji. Nga ate kumbacha taze Julius Nyerere. Ate paka yagenda kubala baki Ruhagulo. Ne batandika ne babiteeka ebintu byabwe ku agenda kati byokuteesaako. N'abalagira biki bye bateesaako. Njagala mubeera accommodative. Bino bye tuli kuteesaako. Era nga temubimaze. Tewali kudda mu Uganda. Basajja ne batandika kutya. Naye okuteesa ne bateesa ebintu nga ba ministers bamu bagundi bano ba useful nabo bagezaako banange kwetaasa. Naye nga bekugambye abapyaga yaleese bali kugezaako kwetaasa. Naye nga kyabagamba waliwo negotiation ezaaliwo za Milton Obote nebera useful. Kati ba Tanzania bayagala Obote akiriza omulimu gwonna gwe yayinza kola ki ati sikukkiriza. Useful nga yeremye n'agamba nedda Milton Obote akuume. Ne bagamba akuuma ono omusajja si mu Tanzania alina okuddayo wa mu Uganda. Useful ne government ye ne beerema. Ne basuggestingira kati nga muri mu Tanzania oba somewhere naye nga Useful era yakigaana nga baagala Obote ajenga vice president wa Uganda adeputizing ani Useful. Ate at the same time oba ekyo tabakiriza nga Useful akiganye akiriza Obote ajenga foreign minister minister of foreign affairs. Obote naddayo n'agamba Nyerere naye ebintu bino z'obusajja n'akafuga ko Uganda. Naye omumpa mutya ekifo twagala kumiswayinga nti Nyerere ya forcing Obote kuba na Uganda. Yali mu negotiation seriously government ya Tanzania ngegamba Obote afadhali kiriza kati ogende ngaki foreign minister. Oba mmanyi nti era bwajja somehow bantu bajja kukola ki bajja kubanga bamwaniriza obolusi nga ati election tezama kutuuka. Naye election bwe zinaabanga zituuse buli omu kati yeetayaye mu kuba obululu tujja kumanya ani yaani mu Uganda. Naye Obote n'agamba ne bwe mmanga mukirizaganyizaawo nange nkoze ki nange nganye siyinza kkiriza omusajja ku mirimu gye mbaddeko n'emirimu gye nakolera Uganda gyonna okuteekangako foreign minister katubamu kitooki kati ogambe nti Mwami Museveni abeere foreign minister wa Mwami Besigye. Awali banga oluusi tebijja oyagala kubisikuizinga naye nga nasajja agamba awo kale ebyo ne bibeera aho kati ono n'atandika na that is Professor Kanyehamba namuwulira Nyerere you see bintu bya Moshi conference bino tabikola bino mwana Uganda tabali involved. Nyerere Julius Nyerere kamutunulide yayogera byonna byayagala kwogera sajja mwogeza okuva kati ngasituka yamubuuza ekibuuzo eki oli lawyer dayu Kanyehamba ndoza kati awo naddamu amaanyi n'agamba ndi lawyer ebintu bino mbitegeera. N'agamba tuula wansi tuula kino ekintu si kyamateeka kino ekintu kya bufuzi kyabufuzi si kyamateeka. Ende ensonga yetulimu si yamateeka ensonga yetulimu ya byabufuzi n'olukyo gwe nga bw'oli bw'onumala mateeka tuula wansi toyogera.
okay kati meeting eyo yenetambula bwetyo netuuka ati nga balemye bali maganye nga bamu balina okusitula naye nga ku lwagulo olwo era ali kubagandisa ali kugamba nti tebagenda kati Yusufu Lule namugamba naye ndina eddagala lyange leeta nabakumira yena alese mu Uganda nagamba eby'eddagala tobifaayo leeta medical doctor wowo otambudde naye ndi kumwenyonya addeyowa mu Uganda agenda aleeta eddagala ebintu tebyatambula bulungi naye aho naye Paulo Mwanga kati ya surprising Yusufu Lule omusajja aze ku mavivi ne bamuwa ekifo ate bw'atuuka Tanzania yali the first speaker n'ayogera ebintu yayogera bibi Yusufu Lule n'agamba nga mutunule agatamala ono omusajja yafukamidde mu Uganda naye ati batuuse wananyiniyo buli omu kati ali kweyogerako kale in short bagenda kumaliriza ng'ate bali ku pleadinga nnyo bati affe twagala kuddayo tetwasiibudde tetwakoze eki tuli kuddayo kati ye Nyerere era yakiraba mu mutima gwe nga kino kiri insubordination abantu baffe kigamba toli kuwuliriza mukama wo eyakuwa omulimu akugambye tokola kino ogambye oba oyagala oba toyagala otherwise Nyerere yali ndooza amaliridde nti era temujja kugenda naye kirabika bw'atuuka mu koone nababeera nga bapepereza ne bagamba kijja kuba nga oleesa abantu bano kind of giyite kidnap oba ki okay ofaanana nga okwase gavumenti ndala kale Nyerere the last hour n'abeera nga apoowa n'agezaako kubanga abaleka ne bakola ki bajja naye nga mu mutima ategedde nti bano tebali ready kukolagana nange nga ekyo kyonna akimanyi kati ebiddako way forward yagamba kati Yusufu Lule tamuyita n'ekitiibwa kye your excellency nga babadde baali kukola yamuyita yamugamba n'agamba nti Lule njagala okomewo lwaki on Friday okundaba come back on Friday mano tulinga ku Sunday ku Monday around that tulinga ku Sunday oba ku Monday nja kucekinga lunaku olwo naye ng'agamba ajje Lokutan amusisiikanire n'amugamba nti this time tejja kubeera Mwanza naye ejja kubeera Dar es Salaam kati anti Yusufu Lule ne basitula ennyonyi yaabwe ne bakoma ki ne bakomawo eno mu Uganda naye tetumanyi bye baateesa kubanga yobwino simulina naye nga kirabika Nyerere yali ategedde nti Yusufu Lule tetuyinza kukola naye we can't work with him kati awenyini awo Obote n'ayita Paulo Mwanga n'amuyita ne Otema Alimadi be bali ba representative UPC nabo abagira ku gundi ye n'agamba musooke mujje ku Tanzania n'agamba nti ebintu nga bwe biraba Nyerere tagenda kukizaganya nani ne Yusufu Lule naye babbirako mugende muteekateeka Uganda People's Congress singa wabeerawo kintu kyonna ekigwawo mu kaseera kano mukwate at least UPCF neki opportunity eyo y'okulidinga Uganda yabayita bagenda Tanzania nabo n'aba briefinga bwe bati kati bano bakomawo mu Uganda nga bali kweteekateekera singa ekintu kyonna kigwawo wakati wano ku Yusufu Lule what do we do kale nga bali ku preparing kati bano nabo de gang of oba yayogeddeko nabo Nyerere simanyi nabo ne bajja kubanga meeting yali enokubeera supposed kubeera ku Lwakubiri ngono Yusufu Lule agenda ku meeting nga izitiba NRC oba cabinet ye ne bagamba kati meeting y'Olwokubiri olwo nga 18 toza nga 18 tetujja ku meeting nga bwe tubadde tutegese okujjako naffe tukuyita nga ba National Consultative Council twetaaga tulabe lwaki ebintu tebiri kutambula bulungi mu Uganda tugende tubye debatingako olunaku lw'enkeera olwo 18 kubanga eno baavaayo mu ndooza 17 awo kati ku 18
bwebanga wavaayo 16 at least nga 17 alwo nga balina okumitinga ku 18 era meeting eyo bapapya ne bagamba nedda netuyinza kusula wano kubanga tulina meeting. It is now becoming too late kugiconductinga kale aho ono useful linajja bano bamusamoninze agenda abogera ko babulabe engeri yebala tereza ebintu bino naye bigenda kuva mu meeting ate bye tunatandika kulaba kuki entya kubanga bagenda kutuula balabe how do we move. Byava meeting gali birungi si birungi. Tujja kubigulawo leero. Ye mwami Yusuf Lule n'abakulu ba National Consultative Council balinga asitumu basatu. Bagenda kuteesa balabe engeri Uganda yeyimiriddemu. Naye ng'oli bamugambye addeyo ku Lwokutaano. Naye oba Lwokutaano lunaatuuka oba terunatuuka ebyo kati bye tunaalabirawo. Tulinde enkya. Bw'atyo byatambula mukama wange. Tuyanzege agenda. Tuyanzege. Bintu ekyo bitambudde Lubega Ibrahim Kasinga ni mukulu wa Kikalibira Comrade. Tudde mutusikano nako lwenkya Mukama Katonda anabeera ng'asiimye kwagaliza olunaku olulungi. Obadde okimanyi nti okuyiga tekukoma yiba naffe okimanyi nti bw'oba tomanyi osubwa bingi